because Besigye azze okufiringa vacuum ya Bobi Wine has been there before. Singa abadde muntu mulala nga mupya, omuntu asobola okugezaako Lukwago, Honorable Lukwago, naye kizibu mutiitiizi. Honorable Lukwago mutiitiizi. He doesn't know when to come and not to come. Tamanyi yayagala dde obwa president naye tamanyi ddirwa avaayo. Kakati ye Besigye takisobola. Eyo gurupu gye yakoze tesobola. They cannot. They cannot. Wano tosobola kukakanya maanyi ga Bobi Wine akyali w'amaanyi. Is still powerful. Era kano Besigye tannategeera nti Bobi Wine bwana asalawo naye ogamba nti kati akomyewo okukola riot. Kano Besigye ayinza okifiiramu because n'ababaka ba FDC abamu tebaabaddewo and Bobi Wine yabawa ebifo mu shadow cabinet. So in politics idea na succeeding omukolo ogujiggulawo gwe gukuwa ekyokukola. Singa ngamba nti ngenda kukola company nempita abantu basatu ne bajja, kyo kitegeeza nti that company to succeed eba mu lusuubo. Abazze nga Kano Besigye aggulawo pressure group abasinga obungi baagwa. They are looking for come back to save their names. Kati kana akasajja ka Bobi Wine ko kagezi kajja kuyita buyisi leader of opposition ajene shadow cabinet n'ababaka yadde kamwocha akole really akole ekiche nenga kyamaanyi. Kaicho kyonna kiba kikakanya amaanyi ga Kano Besigye because now you can never put yourself in comparison with omuntu akusinga amaanyi. It's like America could deploying eryato ne Uganda ne deploying mu deploying ati. So Bobi Wine akyali w'amaanyi. In fact amaanyi ga Bobi Wine okukakana we need more 5 years. Awajja kubakakana yeetagayo emyaka nga 7. Kubanga ne government gye wandisuubidde nti yategeera ebizibu by'abantu mu kalulu era tebikolako. Bongera kuleeta misolo gya kisiru. Omuna Uganda ayagala ki? Omuna Uganda needs an environment mwasobola okukolera business. Abana Uganda tebagala nko mirimu gya government. As long as obutale weebuli, taxi ne muzireka ne zikola, ne mutagoba bantu mu ttaka, and these problems are solvable. So, Kano Besigye bwana ayagala ye comparing ku Bobi Wine ayinza obutakisobola. Kano kakyamusinga amaanyi. Bwana mu structure politics era kamukuba. Bobi Wine era akuba Besigye mu structure politics. Ya ina shadow cabinet. Ya kyagina. Leader of opposition ya kyamuyina. Kakati bano bakano Besigye okuleeta pressure group balinga abatugamba nti bakkiriza Museveni yawangudde dda. 2026 enjawukana eziri mu opposition zendaba zongera okukakasa nti era ne mu 2026 Mwami Museveni agenda kuwangula bo banoonyani akwata ekyokubiri. These people abali mu opposition enjawukana ezirimu ziraga omuna Uganda nti ne mu 2026 temutawaana. Kaye Kano Besigye aganze sikiririza mu kalulu ke yalimu emyaka 2. Takata taye Bobi Wine yasigala atugamba nti bali mu kuzimba structures nti bajjeko Museveni. Kati opposition iki kati ezenjawukana those diverging opinions zongera okuwa Mwami Museveni amaanyi. In fact Besigye alina tugati temutawaana mu 2026 yagala ebyobululu tabikkiririzamu.
kalalinga kati ne mu 2026 Mwami Museveni agenda wangulaze ne Bobi Wine twerondako bweronza ani akwate ekyo tulwanira obwa leader of opposition kati nupu kyerina okukola kyeki bano ba Bobi Wine basooke bave mu byokwanjula n'embaga kwa kakati Besigye yakoze pressure group eyiye naye abazze bakwasa ennaku bagwa mu kalulu omuntu yekali munga ali sensible gwe nalabye ye honore ye Mwami Lukwago Road Mayor naye ye mumanyi mutiitizi tamanyi ddirwa avaayo na ddirwa atavaayo kubanga kakati kimaze okumanyika n'okulagibwa nti mukoddomi wa president Lwabogo obuyinza abwagala era nalabye bano abayimba Lwabogo project bawandise ebbaluwa ssebo nga bapetitioninga bagiwandikidde Tadongo nga bakati yakulira NRM oba ye secretary kati nga bagaana edda ebyobukulembeze bya Uganda birina okuteesebwako mu lujjudde lwaki abaana bano betwalabanga bambadde essaati za mukoddomi wa Museveni Lwabogo ate bapetitioninga bawandise ebbaluwa kwenale mu secretariat ani abali emabega ani abalimu kiba kitegeeza ne structures zenale muzireka tizikyaliza president bunambiro ne mudduka ne mujjawo Mama Kadaga Institute ku parliament gye yali ataddewo ne mugikyusa n'erinnya omuddugavu Katonda yamukola bubi bwe bakuwa office ate oyagala oyonoone munno byamaze okukola mu kifo ky'okutandikira waakomye kati institute Mama Kadaga gyereka parliament lwaki mugikyusa erinnya mutandikire we yakoma temudestroyinga bye yakola kakati nga forces zimaze okujja abali mu government abatagala Bobi Wine bo bajja kudda ewaabwe Besigye bagaye kanofe kano tumumanyi omanyi kakati buli omwana onya soft landing kwa president Museveni takyaweza myaka 10 wano oba omwagala oba tomwagala oba omuyimba gyo tegikyawera kwa General Museveni tamanyi butuufu wama we yazaalibwa luli era baali bamunoonyeza date entuufu kati emyaka 10 okufa kati Mwami Museveni ajja kuba myaka 95 banne n'oba oyagala nnyo abatakyasobola ne bwe timba bali kululira kaliba naawe mukwano baba tebakyakakulula n'akaliba kennyini kwe bakululira kaba nako kakaddiye kakati Bobi Wine amaanyi akyagayina mu bantu